Ebbaluwa ya Yokaana eyookubiri. Nze omukadde mpandiikira omukyala omulonde n'abaana b'enze benjagala mu mazima, so si nze nzekka era naye ne bonna abategeera amazima, olw'amazima agabeera mu ffe era aganaabeeranga naffe emirembe n'emirembe. Ekisa, okusaasira, emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe n'eri Yesu Kristo Omwana wa Kitaffe binaabeeranga naffe mu mazima n'okwagala. Nsanyuse nnyo kubanga nasanga abamu ku baana bo nga batambulira mu mazima nga bwe twaweebwa Kitaffe ekiragiro. Era kaakano nkwegayirira omukyala singa akuwandiikira ekiragiro ekijja wabula kye twalina okuva ku lubereberye, twagalanenga ffekka na ffekka. Na kuno kwe kwagala okutambuliranga mu biragiro bye. Ekyo kye kiragiro nga bwe mwawulira okuva ku lubereberye mulyoke mukitambulirengamu. Kubanga abalimbalimba bangi abafuluma mu nsi abatayatula Yesu Kristo ng'ajja mu mubiri. Oyo mulimbalimba oli era omulaba oli owa Kristo. Mwekuumenga muleme okubulwa emirimu gye twakola, naye muweebwe empeera ennamba. Buli muntu ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda. Abeera mu kuyigiriza okwo oyo alina Kitaffe era n'Omwana. Omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo, temumusembezanga mu nnyumba so temumulamusanga, kubanga amulamusa assa kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Newaakubadde nga nina ebigambo bingi okubawandiikira, saagala kubiwandiika ku lupapula ne bwino, naye nsuubira okujja gye muli n'okwogera akamwa n'akamwa, essanyu lyammwe liryoke lituukirire. Abaana ba muganda wo omulonde bakulamusizza.